Omurima kindi President Museveni yavuga n'abahagizi ba Chai cya Buziga Islamic kandi yabashendekerezibwe nkunzi ye Janet Museveni. Abebembezi abarukora emirimo etari yemwe nemwe hamwe n'abarukutura omurima kindi basima President Museveni abwe byakoze mu nkire hwire. Obadde otambula Uganda yonna nga mu TV olaga program ya PDM mbadde nsaba ne skilling ogiteeke wali nayo girage kuba impact yayo mu Kampala ebadde kinone nnyo. So njagala okusigala nga mbakunga abataxi mu ggwanga lyonna. President Yoweri Kaguta Museveni yatubanja kubanga ffe byatukoledde nga bwe nabaga nti tuli basuubuzi abasuubulira ku nguudo, enguudo azikoze paaka zaffe kati sofa tulina paaka nnya eza gavumenti wano mu Kampala. Tulina paaka enkadde, tulina paaka empya, tulina Usafi Park, tulina ne paaka y'e Busega. Kati ng'ate tukyalina n'essuubi okubeera ng'agenda twongerezaako paaka endala. So njagala obbasaba abataxi. Mukuru w'empanura z'ishenjero Anita Monge yajja mu makindi eno bateganisibwa emitunga n'omwijurano gw'amiizi ombwire bw'enjura niko kushaba President Museveni kugira ekyakorwa hanshonga egi. By excellence, we have a problem of floods in town. Naye mukamange President tuyina obuzibu bw'omujjuso mu kibuga ogw'amataba. You find there is a flood coming from Katwe, Kansanga, Gaba. Waliwo amataba obusere by'enkuba Kansanga Gabaawo agayisalako enguudo. Nakivubo kyano Kibuye to Munyonyo. Kibuli Munyonyo mu Mukwana. We need to find a lasting solution. Tubira omulanga abakutte bendera zaffe eza movement bannange mukolo omulimu gw'amaanyi okulaba nti buli akutte bendera ayitamu. Janet Museveni omukugamba ko yashomesa abahikarware ejo mugasho gw'okuteera karuuru kutora n'abebembezi kandi yashaba emyeto okukuuma obusinge ombwire bwa karuuru. To take the responsibility and do the resistance that your father's generation did to bring this peace about. Now it is your responsibility in your generation to protect that peace. Nti abavubuka mama yagala bagamba buvunaanyizibwa bwaffe bajjajjaffe batwala ebbanga n'amaanyi ne bateekateekera eggwanga n'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe okulemerako ne tukuuma eggwanga lyaffe nga bajjajjaffe be batuteekateekera. President Museveni yajangwa emyaka 40 yamara kwebembera Uganda mbinje byakozire nuko kushaba obuhagizi kugumiza amabi yatandikireho. Please don't forget what Musoga said long ago. N'olwekyo kyetuva tugamba teweerabira ekyo Musoga kye yagamba ekidda. Edda. Omusoga yakoba nti akange kakira kaife. Omusoga yagamba nti akange kasinga ebyaffe. Ours is ours but mine is mine. Kyange n'ebyammwe ebyaffe biba byaffe byawamu byabangi naye osaana n'okubaako n'akako. The road is ours, the electricity is ours, the hospitals we are talking about are ours, but poverty and wealth are yours, personal and private. Ekkubo lyaffe, amalwaliro gaffe, amasomero gaffe, naye obwavu bubwo. Ebyemikono n'okwombeka amakolero mahango President nabyo tibyamweba. This is the second Kabondo where there is wealth and jobs. Ako ke Kabondo akokubiri omuli ebyobugagga ateera n'emirimu. Some Ugandans and foreigners are the ones who are mainly involved in those big factories. Awamu tulina Bannayuganda ne bannaffe ba musigansimbi be bali mu makolero ago. And they are employing so many people now. Era bawa baganda baffe emirimu mingi nnyo. But this needs peace. Eyo byonna bisobola okubeerawo ne bituukibwako nga tulina emirembe. So when you hear people talking of violence, you know that they are your enemies. Bemulaba abantu aboogera ku butabanguko
mukakase abo be balabe baffe bannambeemu. President Museveni hona yayanjura amatendekero g'ebyemukono agali mu district ya Kampala niko okusiima ekigakozire omukurwanisiibula emirumo. Emabegako nayegayirira abajapani bwe twajja mu gavumenti nayegayirira abajapani nabegayirira nti bannanga abajapani bange okuva kubanga edda omanyizi ndi wawano wadda. Now we are saying a workshop of chairs of Nzigi is also of Gaga. Naye kaakati ebbajiro erikola entebe erikola ebitanda kati nakyo kya Bugagga kifuna ssente. A factory is also of Gaga. Kaakati n'amakolero amanene ngaago nayo kati bya Bugagga. Then services, company y'emotoka ya boda boda, company the one of vehicles for transport, that is also of Gaga. A hotel is also of Gaga. Kati ebyokuweereza entambula boda taxi hotel nakyo kati kya Bugagga. Omar oye. Ndi Anita Tukunda.